Corruption must end. Poliisi entakera erabiddwa nga yeezoba ne bannayuganda abeeyiwa ku nguudo okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'enguzi gye balumiriza nti esukkiridde abamu ne batuuka n'okutambula obute bangi ne bakwatibwa naye nga bwe wayita akabanga katono nnyo era badda ku nguudo okwekalakaasa lwa nsonga y'emu. Muzirabo zifaanana lwaki begabira ssente mu palya. Ekyamazima kiri nti okusinziira kaliisoliiso wa gavumenti enguzi yo yeeyongeredde ddala era naye olutalo kwe kuluza mu bantu ba bulijjo n'asaba bamukwatireko so si kulekera bitongole bya gavumenti byokka. Kino kyeyolekera ku muwendo gw'emisango n'okwemulugunya okutwaliddwa mu yaafeesi ye. Mwaka gumu gwokka 2023 n'abiri mwaka gwa gavumenti ogw'ensimbi twafuna okwemulugunya okuweereza ddala 2377. You can imagine receiving complaints eziwera 2000 mu mwaka gumu. So nga nze nagira mu kitongole ekyo nasangamu okwemulugunya okuwera mu system complaints nga ziri 5000 ng'ogassa emyaka gyonna egy'emabega. Omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 emisango gy'okwemulugunya egiwerera ddala 2377 1206 gyawandiisibwa ku yaafeesi za kaliisoliiso enkulu mu Kampala ate nga 1117 ne giwandiisibwa okuva mu yaafeesi 16 eza kaliisoliiso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ebitundu 91.8 ku buli 100 kwemulugunya kuno byanoonyerezebwako ng'ebitundu 2.7 ku buli 100 ne kusindikibwa mu b'obuyinza abalala so nga akatundutundu kamu okwemulugunya kuno tekweyongerayo oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna obujulizi obubulumirika. Kaliisoliiso wa gavumenti agamba nti omwaka oguwedde obuwumbi obuwerera ddala 30 obwa Uganda yaafeesi ye bwe yasobodde okununula. Nti myaka emitonotono emabegako nga banunulayo nga tununulayo obuwumbi nga 2 omwaka mu ssente ze babba. Naye guno omwaka ogw'ensimbi ogwakaggwa 2023-2024 twasobola okununula obuwumbi 30. Kati awo ne tulaba nti waliwo okukola ki? Waliwo okugendako mu maaso mu mpeereza yaffe ne mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Era njagala kubategeeza bantu bangi abagobeddwa ku mirimu olw'enteekateeka yaffe ey'okulondoola engeri emirimu gitambuzibwa bawera ndoozi 10 mu mwaka gumu ababadde interdicted abawumuziddwa abalala ne bagobwa. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti banunuddeyo obuwumbi 30 twagadde okumanya omuwendo omutuufu eggwanga lye gufiirwa mu buli bw'enguzi naye kaliisoliiso akawaŋŋamudde bw'atutegeezezza nti ekituufu naye tamanyi muwendo. Kubanga ze batu ennyingi tetumanya. Kati gwe oyinza okugamba nti oli wa mawulire. Mu mawulire gonna agali mu ggwanga wakati wakaameka. Mu mawulire agali mu ki? Agagwawo mu ggwanga. Kwegamba naawe kikutuukako kyokola ki? Kyokola nabo. Kyemmanyi obuli bw'enguzi bungi nnyo. Naye abatutuusaako amawulire naffe bye tukola ki? Bye tunoonyereza ne tusanga ne tusobola okutaasa obuwumbi 3. Okunoonyereza okweddako kulaga nti Uganda efiirwa obutabalika 10 buli mwaka nga mwe muli abatema ebibira abavuba obubi emirambo mu bakozi ba gavumenti n'ebirala. Wano nno kaliisoliiso wasinzidde okutegeeza nga yaafeesi ye bwegenda okwaniriza bannayuganda bonna ku kibangirizi kya Uganda Railway nga 18 Mutunda w'omwaka guno gye banaaloopera emisango n'okwemulugunya kwabwe okw'enjawulo ku buli bw'enguzi awamu n'okutema empenda ku butya bwe bayinza okugirinnya ku nfeete. Olunaku luno tujja kubijaguza nga tuggulawo enzigi zaffe bannayuganda balina ensonga bajje baziwandiise ate tulabe nti tubatuusaako obuweereza. Abantu betusuubira okujja be bano bodaboda yange baginzijako simanyi nsonga eri ku poliisi bagigaanidde mwezi mulamba tebampa nsonga siina kyaki nze bansiba mu poliisi gyendi maze weeks 2 tebanchaginga. Omulala driving permit yange, passport, ekyapa ky'ettaka maze myezi na myezi
okuva linasasula sibifuna. Amulala muliraanwa wange oyo akafuna omulimu mu gavumenti ndaba azimba gali kwoleka bw'azimba gali kwoleka ze ssente azijjawa n'ekyo nakyo twagala tukikole ki. Kaliisoliiso agamba nti abasinga okwenyigira mu buli bw'enguzi baalubatu ddala ng'okusingira ddala abakozi ba gavumenti abataweza yadde ebitundu 3 ku buli 100 ku muwendo gw'Abannayuganda nga kale tusaanidde okukwatira awamu okusobola okununula ensaasaanya embi ey'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Wabula ekyennyamiza kiri nti abavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe olw'enguzi bangi bazze bagombebwamu obwala ate newankubadde nga waliwo n'abakungu ba gavumenti abamu abalabiddwako nga bakangavvulwa olw'ekikola kino. Ekibuuzo kiri nti tukoze tutya okumalawo enguzi? Omuzannyo gw'ebikonde gwe gumu ku egyo egikyasinze okuwa Bannayuganda essanyu era ng'oligyakoma okuggunda munnagakonda ag'omujjiirano essanyu gye likoma okutta abalabi olwo nno ne liwerekerwa enduulu. Ne ku mulundi guno bwe gwabadde wali ku YMCA nga mwana mulenzi Joshua Tusingwire attira Omutanzania Miguwa. Mukubenga bw'omuviira, mukubenga bw'omuviira, mukubenga bw'omuviira, mukubenga bw'omuviira. Ono yatuusiddwa mu kifo kino mu budde era omutendesi we n'atandika okumuteekateeka okwesogga eddwaniro. Mu luzannya olwanyumidde abalabi olwabadde olwa laawundi 8 lwabadde lwakaasa mmeeme wamma ggwe nga musaayi muto yeeriisa enkuuli anti obwedda alumba nga mpologoma ng'Omutanzania Nasolo akola gwa kudduka. Mukubenga bw'omuviira, mukubenga bw'omuviira, mukubenga bw'omuviira, mukubenga bw'omuviira. Oluzannya luno bwe lwatuuse mu laawundi ey'omunaana omulamuzi yawaliriziddwa okuluyimiriza asobole okutaasa Nasolo nga nti bamufuukidde ekyawalulwa oluvannyuma lw'okumufukirira agakonda ag'omujjiirano. The winner is Red Joshua. Tusingwire oluvannyuma lw'okuwangula yayongedde okubuukula. Kokisaku ne koci Abu bwe bankuteko okuwangula fight eno era mbagamba mwebale nnyo mwebale ddala nkyakuma omutindo nkyagukuumira ddala era bonna nzija ekirubiriro kyange kyakubeera world champion. I'm on my journey. I'm going to be a world champion. Teri agenda kunkuba kasamba ne Katonda teri ekigaana tewali kigaana era Katonda abampeera omukisa mwebale nnyo mwebale ddala. General Manager wa BTM TV Wandera Ronald bano nga be bavujjirira Tusingwire asiimye omuzannyi we olw'omutindo omulungi gw'ataddewo. Joshua tumwebaza olw'omutindo omulungi gw'ataddewo. Ffe nga bamuteekamu ssente abamuwagira BTM TV Faith Life tatuswaziza naye nga ateekawo omutindo ogw'enjawulo. Omutanzania amazima angeza okulaba nga tajja kumalako gyembali nyeetaga knockout era agituwadde. Tumusuubiza tujja kwongera omuwagira paka. Abamu ku bazannyi abeetabye mu mpaka zino bongedde okubuukula. Okalaba kabadde kawanvu naye ng'ate omutwe kaguleka kali open. Counter lighting ekwata nga ne wuuku ekwata. Abazadde b'abalwanyi bano nabo tebaalutumidde mwana anti baabaddewo nnyo okulaba abaana baabwe nga bazannya naye ng'emitima tegibaliimu anti ng'omwana we buli lwebamuggunda bamuggundira mu mutima. Mpulira essanyu lingi kubanga emyaka gyonna mbadde simuwagira nga sitaagala abizanye naye nebazaalo olw'okubanga lwenziza okumuwagira ate n'abanga awangudde. Gwe baba tegukubeeramu obeera buli kikonde ekimukwata gweraliikirira naye nsaba Allah mpadde obuvumu nensobola okulaba fight n'engimalako. Wandera Charles Blake Mugoya ono ng'amanyiddwa nnyo mu kulamula omuzannyo gw'ensambagere akubye ettooki mu muzannyo gw'ebikonde. Ndaba omuzannyo gw'ebikonde gugenze gutandika okukwata akati mu Uganda era nsuubira nti improvement egenda ebeerawo okusinziira ku bikonde ebibaddewo emabegaawo. Uganda bw'eneeba etutte bweti omuzannyo guno ejja kusobola okufuna abazannyi abasobola okutuuka ku nzannya z'ensi yonna kubanga kati tulaba wa gye tulaga. Omu ku batendesi amanyiddwa nga Bagonzire
agambye nti empisa kyekimu ku ebyo ebirina okukulaakulanya omuzannyo guno ogw'ebikonde. Kyetaagisa okulembeza empisa. Okulembeza empisa ky'amaanyi nnyo ku muzannyo ng'obikonde. Bw'oba on'empisa ojja kusobola okuzannya ebikonde ne training obenga otraininga ng'owulizako kyo kyagamba. Kasi owulizako kyo kyagamba oba osobola okuzannya bikola ki by'otegeera. Gwolekera abato tegunyuma olulwana luno lwasombodde ebikonge omwo abadde Shafiki Nsubuga ono ng'alasisi wa Kampala Hajjati Namyalo okuva mu ofiisi ya National Chairman w'NRM. Bammeeya kw'ossa n'ababaka ba Paalamenti era wano omubaka Abubeka Kawalya owa Lubaga North ayogedde ku muzannyo guno. Nze ng'omukulembeze akiikirira abantu b'e Lubaga North naze wano ku lwa mutabani wange Waswabawa gwe tumanyi nti alina fight era nga nkoola buli mukulembeze yonna gy'oli ng'essuubi ly'abaana ba Uganda limufe bakulembeze tusigala nga tupromotinga talents. Nze ndi wa mukisa nnyo nti nyina abaana bangi betuze tutambula nabo bw'otunuulira aba Olympians ab'amaanyi be tulina n'abaana abagenda mu Commonwealth abasinga okutuleetera emidaali wekitaba misinde bikonde. So mbasaba tutekemu amaanyi ababaka ba Paalamenti abali eyo tuteke gavumenti ku nninga kubanga already waliwo ssente ezetwaling fencing ez'emizannyo egy'enjawulo obuwumbi 2 n'ekitundu buli game ng'oggyeko omupiira gwe baling fencing billion 17 naye omuzannyo gw'ebikonde twali tugusabidde billion 2 n'ekitundu naye kyennaku nti sente ezo tezirabikangako. So tusaba gavumenti eno ezukuke abantu abamu obutagiwagira balina obusungu ku nkola gyekozeemu ebintu ebyo. Empaka zino ziri ku mutendero gw'abaprofessional era nga tusingwire luno lwabadde luzannya lwe lwakutaano olwa professional ng'ali mu miguwa.